Amajenga mangi. Nga bulijjo era nyama production team yena ndi nayo. Lunaku lwa bamama. Buli muntu ali mu kwebaza maama we n'abafiira bamama baffe naffe tubebaza. Baje bali nnyo ejja Mukama aliwumuze mirembe kimanyi nabo banyaba bakola obwawe babazaane batulekera. Batulekera ensasagi. Olunaku si lwa bamama bokka ne bakyala bammwe babawaddeyo n'omukyala bamama. Naye alina omwana we. Amooti omukyala yakoledde ki ekyenjawulo olwaleero? Bambi yambeekingidde kakeeki. Gwe n'omukolera ki? Nsobola bakubuuza eri sokoddemu ebibyo. Oneezinzeemu. Yateekingza essaawa mmeka gwe n'omuwaaki? Nze n'enjirya. Walidde ya bwereere. Walidde ya bwereere. Ajja gisasula. Omuntu okugirya aba akuyambye omulala agizira. So okugirya nakyo oba okoze ki? Oba okoze ogugwo. Ebibuuzo byaweddeko tugende. Ronald yavudde n'akuba akayimba. Akayimba ako wakawulidde otya? Nze sinakawulira. Kiyagambye nduze yeewuuze okuvuganya nabyo. Sobola kwogera kulimba lwe sinakuwulira. Bwe bintu byagambye. Bw'aba yakigambye bw'atyo yakikiririzaamu yakyoga. Kayimba kake. Yakikiririzaamu. Agamba ki? Nange sinakawulira naye ati oli yakigambye. Ebya NRM byamulemye yabitadde. Omuntu olemwa yali waddemba okulemwa. Okukosera waliwo enguudo ezibalimye ng'olwekatooke. Oluguudo kyolulala n'olulongo gyeno sayizeere. N'ekyambuka ewuwu wali. Awo nabusaabala enguudo kiyinza kuba kyategeeza byaganye. Mubuuze Mayinja asinga okubimanya. Wagina emyaka okukuba emigo gya drone Amooti butawa Mayinja. Amooti olunaku lwa Women's Day lutegeeranga ki? Era nga bw'olunaku lw'abakyala olunaku luli special kuba recognizinga ebirungi bye batukolera beewaayo ne beetikka abaana emyezi 9 ne babonaabona mu malwaliro ne babagamba sindika ne babavuma kwaluusi basuubira agenda kuzaala n'asindika omwana asooka agaana okujja ate ebintu ebirala ne bijja ne bavuma. Kati ate n'osangayo gaseddu kusindika mwana oli mu kukola kweyamba. Kale n'osangayo gaseddu butto ate lyo ne limuddako ne likuba emiggo. Nerimukuba omukyala ali lubuto okisege baito waliwo n'omukyala yaddagala mutuusako buliisa maanyi olugadawo kutuusako omukyala buliisa maanyi ali lubuto mukwata naye olubuto lukulu omukazi alina bwe yakonya akaana gayindiza dde alumba akaana kategedde waliwo obuzibu nekakola katya nekateekayo akagere teyatambudde n'ekikwazo bubaka ki bwe muwa mwagala bambi ati waliwo ekyo ya laavu ayongere bwongezi n'ebirala ayongere bwongezi ayongere tipika ofisi ajja kwongera tipika ofisi mwena mukasekera nja Bagambye nja kola lonchi bwe basere buli kintu olanga abantu tosubasuulako obusuulu bagamba naye mwongeddeko ne gwe nyongeddeko mubalaga mwe okuyingira emitwalo ebiri byayipira omutwalo bale kire ekintu Amooti leero nga muzze batono abayimbi leero tebagitegedde nti gye balina okujja mugundi omulaku lwa mamaama n'olwaleero wano promota wambi atugambye nti bwabalenge jalanze scood nateekako nobyeniri nasaako nani omulala nani omulala ndoza polisi nemutataaganyamukaawo abantu nebaloza nti bajja polisi babagendawo mune beekengera bayinza ga scood eyo yonna omukulu yaligira mu buutu nakyo kisoboka naye nga olunaku kujja kubeerawo kikigaana olunaku ero lwakubeerawo paka twakuserebretingibwa n'akabadde k'omwaka abagereta oba basaba okuyimba so fulamu ne wali kuze kisazeeko kuba polisi oba lwekitopolisi so ne bayintimidetingamu abantu okujja so abamu babajja badisaitinga obutajja kuswa kubanga sikiti erabe nti etasaganya bw'emikolo kiri nesakingirizi naye nga kulikine ototidde nnyo ototidde obadde kusenyiga oli mugumu kyena ndikite nenyimba zenyimba sizange naye mbale nyimba zange zimanyi zikolera lyaso katwa kintya anti oli muganda wa mukulu biyinza okuba biri mu politics
No, it doesn't stop me. Just singa kati zenja accident jane bizimbo kunge ne singa sigena mtinga singa sigena vuga moto kagenda mkono. Okuja kubeera onengo obya so n'okuteka emmere ku meza. Lokere okulekera bazita bacheza akameza. So we have to hustle through all this situation. Hello, nakugaba mama wakoledeyo kalungi. Mama wange namimbira akayimba last year naye yasi era amanyi mutabire sala neje manya ali wano kumpi nange kubanga mama wange yafaako nga nina ate nakazadde w'eggwanga wajise nakazadde w'eggwanga mukyala wange yazala baby bibye leero nerero abadde backstage wali nga yakwata sente ze banfuwa wali wonna era kisibe naye omukoledde olunaku lwaleero wani kiki omukoledde olunaku lwaleero era leero ezayuziza ebintu bikebyo nga bimanyi kusima n'empuli omugongo nnuma kyakoze nandisimye mutoyi koze ebintu ebyo yasimulaze keya owaye buli omu ng'afuna bakyala be n'abalaga kamera mukola kiri Bobi Wine kyakola kubanga buli muganda we nayina otulaga mukyala we yasiwandibuza okimukweka abakyala yasi muntu mukwano gwange era ebifaananyi ebisinga ebiri kati nze mali ateka ebifaananyi binyuma naye ebifaananyi ebisinga onyuma mbeera ne mukyala wange segera ate kati just happiness nyamani bafali bange bagakumanya tekikwatako balina omanya source of my happiness so demu wange okay that's kino ekya Bobi Wine okubanga yali mweze ensonga za politics gwe kibalemesa funa mirimu okuyimbira abantu ensonga za politics buli wamu waliwo politics n'amanda agakyajinga kamera yo gabe ya politics n'okutuuka wano buli kimu politics is life now because politics is how things are run so everyone is in now muloza muli safe na yaunya so tulina bitereza okay mu music mulimu gundi nayo Cindy ne gundi King Sir besimbawo kubawuma nga pa president ngwenga gwa ani abona bakulembeze bakabi yaswako omuntu gwensinga otegera esa kwanga mbadde naye abadanga idinga nyo mu music muntu mwangu akutukako ate muntu wampima mulungi atayagaliza ebintu so bayitezeezo zisokutwala ekintu kyonna kyebafumba ahead bugambo busembayo eribafaani bo yaman ndakusiba bisia mugwachawo koza kaimba asija kabagamba baizo kuja netu na buyimbo byo kuja team ndakusiba je muri namba 2 mide bagala nyo kama kumemba baitwa kila kabomu ndano representing ndakusiba yawo bagamba story yo kama kumemuraga oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo